Kaloso kompeko kusimu. Nacho yagala. Sawa kwa nikupa swali. Tekeme? Kati nina kyembale njagala okubuuza. Kati niwe waka password agimanyi. Ate simu yange abaajagazaaki. Nze mbadde nsuubira. Gw'olaba otya nga tuli ewaka tukozesa password y'emu. Oba sinakindi ngamba simu tegali mu password. Bw'oli wakubira, oli free receiving, like omwami we, na receiving eyiyo, nawe no receiving eyiyo. Mikwano egyange gye gimu n'egy'omwami wange. Si gye gimu. Ate kati lwaki abagikwata nga tamumanyi namumanyi. Namugamba okubye ne karotali wajja kuddamu mukubira edda. Ekyo mpozi nga nagamba nga munnaye wemba nina byenkola ba ndi mu kinaabiro nnabe simu yange neevuga gikwate. Gikwate omugambe nti ndi mu kunaaba nina byemaliriza. Nga nagamba weka password kano kalowoozaako ki? Ate kiba kikuganyisa okuwa omuntu password. Omuntu gw'osula naye muntu. Gw'osobola musharing obulire, musharing ekinaabiro ne musharing ki. Just ka password. So akasharinga na omuntu gw'obeera naye. Nze simu yange eba yange. Nawe yiye eba yiyo. Anti nsonga kiba kyo bw'ogikweka toyagala ka password ko kamwaka nga bonabo. Nga lwakingimuwa. Lwakingimuwa ebirimu byonna byange. Kikyobeera omukweka. Ebiri mu simu ye naye bibye. Sirina bye mukweka. Ate kati ye simu ye ka password ke yo keetaaga oba tukeetaaga. Ate nze nina mba nkeetaaga. Oba keetaaga. Mba nkeetaaga. Ate akako. Akakeetaaga gaba. Nyange saagimuwa. Bwe kikyoyagala okulaba mu yiye. Bwe kyotoyagala kulaba mu yiye. Nyiza okwagala okuba ku simu. Naye ayinza okwagala okuba ku simu. Ate ku yange nze siba na airtime. Nze kyembeera njagala nga ofirinze free nompe simu yo ne nkusaba ka password n'okatante like tukantereddemu n'ondaga pattern ne ngyekubiramu. Naye mba njagala omulage pattern eyo. Oyisa wane eno n'oyisa wali n'oyisa wali n'okola kazigizaga n'okaddamu emirundi 5. Bwe mba nina kye njagala omulaga nga kiri mu simu yange era nzigyamu password nga munayo usina n'omulala leero we yakoze. Ekera n'okukyusa. Usina leero nno yakoze bw'atyo bwe yanyumye okitegeera. Kati aba batagifunye simu yange. Abagifunye. Abagikutte nako. Kati awo n'ogirekera n'akola byakola. Eba yange simu yange eba yange. Nawe yo. Boyfriend oba musajja wo kyonna kye kiri. Nawe muleka kitwala wo tufumbirwa ne tubazi. Ne mugabana password ne mugabana buli kimu ne mufuuka muntu omu. Ja tuba muntu omu naye kisinzi muki kiki muntu omu kitegeeza ati. Ofuuse muntu omuli kitundu kunze enjala webe kuluma nange nnuma ekikunyiga nange kinyiga essanyu lyo nange lyessanyu lyange. Nze munnange nze password yange eba yange. Tuli muntu omu ne password yo buli omu abe ne password ye. Simu eba yange. Cause kati nze nina emikwano. Kati nina mukwano gwange. Muwala n'emirenzi nagyo njiyina. Naye tulina emboozi ze tunyumya ne tusaaga ne tukola ki. Ne kati wajja kulaba usina omusajja ajja genda labe message mu simu yange. Nga tamanyi kiki twabadde tutegeeza. Okitegeera. Tamanyi na mboozi gye yavudde. Wabula ye yekengeddemu akantu kamu bwe kati. Kati olufuuko oluyombe waka. Ne w'omunyonyera omugaba bannange. Twabadde tunyumye bweti ne bweti ensonga yabadde bweti ne bweti ne bweti. Tajja kukikkiriza ate ng'omubuulira mazima. Kati nze okwewala ebyo byonna byonna essimu eyange yange. Naate okimanyi amaka mangi baawukanye bireese n'obutabanguko mu maka olwa password ezo. Kuba nze Karo we tunaakeera ku makya oŋŋambe essimu eyiyo ssimu yiyo n'eyange yange. Oyina kyondaze. Kuba oba toyina kyonkweka siraba lwaki essimu yo distancinga from me. It is like making a call tuli ewaka essimu evuze. Kale n'enfuluma n'emmalira emboozi yange kiwa bweru. Aganyebo Karo ne mba mbadde njogera naawe. Engeri gye mpikinzeemu essimu yange n'enfuluma wabweru. Tereka kyekimu ki waka kyekimu ne password. Tetuganya olumu tubigumya ne oddown olowooza n'ogamba naye onalemera ka password. Naye usima. Musimu mulimu ki. Mwakikwata bubi. Omuntu okubeera nga essimu takukkiriza gikwata. Gwe lwaki mukitwalira mu bwenzi? Si bwenzi bwokka. Abasajja bagenda ku makya ne batutundira mu mayumba. Manyi kyo ba oyinamu munene conversation eraga mbwe wako otundawo. Katasobola kutunda nga tabitadde mu ssimu. Asobola n'essimu enza ka password nkeetaaga. Nze ndaba kiri okuke kusharinga password
atulabe oyinza ofuna ekizibu munju musajja wa atuuseeyo oba afunye buzibu essimu ye yefunira mukazi we tamanyi na password kugamba naye n'otunulanga nga gwabadde side D ebyapa byonna biri omwo documents zonna ziri omwo ng'okutaasa okutegera ki ekiri mu ssimu oyina giwa buyiyi jjukira buli flashing essimu byonna bikola ki bivaako password mukwano essimu yange eba yange waliwo ebisigala private like kati nganze conversation tugeze gy'onyumya ne mamiwo oba ebikwata ku family yo nze ngamba atawo omusajja password atagyetaaga webale nnyo ogwa ku mboozi gye nyumya ne muzadde wange togamba n'ebizibu by'omu kika kyonna bye mbadde tuba n'ebizibu ewaka mu family zaffe okitegeera ng'omusajja si buli kamu nti alina okukamanya akafa ewammwe wadde mwafuuka omuntu omu tategedde kafa kwenna waffe kuba sisuubira mbu nno womwa password yagenda omukakasa byonna era oba omuwadde beetu some confidential like conversations carry kyoyogedde nkitegedde naye waliwo ebintu ebimu ng'omusajja tatwekeddwa bimanya oba omukazi siteekeddwa bimanya omuntu abaako n'ebintu bye biri private okitegeera mbaako n'ebizibu byange ebyewaka ng'era bya family nga tekyetaaga kuyingizamu omusajja okitegeera nga tusobola obimala nga nze maama oba maganda bange okitegeera ne tukimaliriza ku ssimu wano sigenzeeyo tuba ne WhatsApp groups eza family okitegeera ne tumala nti owaliyo olumbe lwa gundi tuli wano mu WhatsApp okitegeera nja kutegeeza ne waliwo olumbe lwa gundi tulina ne WhatsApp group eriwo naye buli kizibu kyange kyonna ogenda kuba okimanyi okitegeera waliwo kati WhatsApp kuliko password ne wano waliwo password aliwo wamuwe beetu password mune emusharinga nze nange tuba tusharinga mukwano mba nja kugendayo no muwake ene esooka eya wano like notamu ya conversation za lwaki wasazeo wompadde password n'owompa esooka eya wano gimpaganya bonjigule njitaganjula oba wasazeewo muwa password nze sifuddeeyo kalo nawe wompadde ene esooka eya wano nonnima eya WhatsApp ene esooka gimpe nze esooka sigiinaako gimpe naye ya WhatsApp sijala nti mbanyina nnyonnyo kyenkwekayo ate kati ono alina kyakyusizza kiriwa yagambye nga bakisiwa mwami wange password kati ate lwaki ku WhatsApp lwaki WhatsApp yo gimumu no waba tomuwa password tomuweera ddala zonna tozimuwa tekisoboka nze mukwano kati olaba wusina ekintu kyogambye nti kinva mu mutwe ekyakyo ekyokuba like musharinge password simanya mukole ki ekyo kibaawo by the way nga nze Carola labayo kibaawo nga mukyogerako era nga tekirina buzibu muvudde ze mwedeetinga nga osobola okubeera n'essimu yange nsobola n'okubeera neyo era naye mba mwewasiza muli waka tewali kigenda kukyukawo niwaliwo okwekwana nga essimu yo of course ebaddenga yiyo neyange ebaddenga yange ate ngera wankwano wedde erimu password yes nakwana erimu password naye tufuuse muntu omu I want us to share kale mulimu ebintu ebimu ebita trust ewaka nsobola okuba nga oli mukyala wange nkwesiga era nkwagala nnyo naye buli lwenkulaba nga okukulira essimu eno muli eri trust gye mbadde nnina gy'oli omubiri gwonna gwe mbadde nkuyirawo I start feeling insecure omuntu ono kikyakola kikyankweka kyobulaba bamu batuyitamu emabega n'agenda n'otuka okwanjula omulala bamukuteekeko munno nga tolina kyokola ki kyomanyi ndeka mbeere open gy'oli nange obeere open gyenkola ki gyendi omuntu yena yina nga tolina dda tegwozannya kati gwekitwala essimu eno okitwala nti essimu gwe kyogamba nti essimu nti mba ngikwese bw'oba olowooza nkwese bwenzi yes ate kiyinza okuba nga sikwese bwenzi nze okuwuza wenkitwala okwesa essimu yo kitegeeza olina bw'okyatinga nabo ng'okomyewo ewaka bw'otalina kyatinga nabo olina conversation ezimu z'oli mu kukuwulira there may be some selfies you take with your boyfriend or there are some selfies you taking with your girlfriends z'otayagala tukole ki tulabe bw'okitwala bw'otyo waliwo omukazi era omu yagenda n'agamba nti zino eza smartphone okikosi muzikebera yabayo n'akasimu kaakamapeesa era akaleka mu mmotoka kale njagala kebera simu yange nsobola oggikuba kyekyo kye njagala bane mapeesa yo gye simanyi giteeke mu mmotoka eno wotuuke wakati I'm not going to check it but let me be free with it kijjawo ekyokuba nti sikoze bwenzi ate nga wedde mbukola eri the fact is not yukola bwenzi anti kyolowooza the fact is kuleeta ewaka tubeere free buli omu neki ne munne kutegeera era naye kati
musajja muyina era waba alina kyayagala okundaga mu ssimu ye asobola okindaga nite kyetaagisa ate nze okitegeera nebbe nzire mu ssimu ye sikwebba mbwate mugambe ndera password teka password. If I'm to check your phone there is no need of okola ki okwebba ate n'ekirala no kati kankugambe kineeno kiringanga kera ku makya n'ogamba omwana this is bad and bad like this is bad okola kineeno kivaamu kineeno oba tokimunnyonnyodde ng'okanya kuza this is bad ajja kikola alabe how bad it is neze simu yo buli wobeera free with it nga nange oneesa okubeera free with it sijja nakufuna birowoozo bigamba lwaki njikola ki njikebera naye lwe nnakulaba every time nga ofuuse kasimu okitegeera mu kinaabiro kasimu mu toyi maama eri gwo ne mu toyi agamba ng'obwongo bukutwala okitegeera password olina kusooka n'otayipinga bingi kati wali kufa abakazi nga password wata ku bakasiga tevaamu olina sooka n'okola make-up n'ogyetunuzaamu bwoti tititi neryokwekola ki evaamu lwaki weebuzaako emirembe anagala nti emirembe giba gimpeddeko niba tegimpeddeeko tabamu tulina abaana ewaka essimu yange ng'erimu ebintu byabasenga kankitwalewo enti okitegeera omwana wange agenda temuli password kakati awe nkugambira beera nayo ono omukulu munno naye yeetaaga ebyabasenga yamusharinge kankikunnyonnyole omwana ajja kujja akwata essimu yange mulimu ebintu byatasaanidde kulaba okitegeera awo password wenyambira ku ludda olulala anti ekuyamba nze my issue was teekamu password but share it with him naye si kyatteeka nti mba nino gisharinga naye anti si kyatteeka naye kale omuntu gw'osula naye n'osharinga naye buli kimu kati kano ka password kiki ekyamazima ky'oba otereka naye nange mba n'ebintu byange ebyokukuuma nga nze omuntu si buli kimu nti omwami aba alina okukimanya si bwenzi muleme kitwala nti okuva omuntu ogaana ya password aba mwenzi nze tolina kyokakasa obwenzi nga sibukoledde mu smartphone kati awo mpa password meeting z'ekika ojja genda mu kika oba muzikolere ku mapeesa kalu okedde ku makya ofunye obuzibu oba ofunye accident oba ozibye mumwa you hopeless naye nga oba ku ssimu yo kwe kuli akasente akayinza okukola ki okuyamba or there is something kyoyagala omwami wategeere wamukweka password tolina kyosobola kweyamba essaawa eyo tosobola nakuwandika you paralyzed okitegeera there is no way you can communicate naye ngaekikutaasa kiri ku ssimu naye nga nsobola okwogera tosobola ate zisobola ekyetaaga kiri ku ssimu ate kati ngenda bikola ntya nga ndi paralyzed anti kati obuyambi oba tugeze omwami wo talina mu ddwaliro bagambe tetugenda kukwatako immediately ne famire yo omuntu gwakubidde enamba gy'alina ey'essimu oba tugeze taliiwo naye nga ku ssimu yo okimanyi nina kakakadde kanga kagenda okukola ki like to rescue me kati usina nga nera biteekamu byonna nenfuna sente okitegedde nfunye obuzibu era mba nja kujjako sente ogenda zijjako otya nga tosobola kokitegedde sisobola so waneeno singa omwami waba alina access to your phone agenda kujjayo bujja ssimu akole ekigenda mu maaso mweyambe akusevinga obulamu bwo naye wali eri ogenda kubagamba nti muyagala omugamba gye gina emizimu egiruluma tamukwatako tamukuba omwana wange oshegera ye alaba enaalwana naye nga nekyo sensi takola ki tayogera byogera byonna okola otya oba accident kubeerawo ebyajja kubeerawo oba ofufe era oba ogenda kufa naye ng'ofudde ne kapasiwadi akakadde ku ssimu ng'omusajja yakozesa essimu ye najjayo akakadde ng'ogenda kutuka era ojja kutuka nze nkugamba no mukitwala nti naye nga sigabye password nze nga nze njagala privacy eyange mu bintu ebimu ate nisegeza nti mba nina kweyombekera anti oyagala privacy weeyombekere beera mu kayumba ko beeramu n'essimu mune password yo wateri agenda kukwata kuki ku ssimu yo awo osobola n'okulookinga buli kimu naye osanga essimu ng'essimu wane watandika erina password ogenda mu bifaananyi erina password ogenda mu message eza bulijjo password calls password whatsapp password bannange password ate newala alina weeyambira ogenda n'owa omuntu essimu nga busina nengera omwana we yakoze vidiyo eno n'enkuwa essimu n'olaba vidiyo n'omanya nawe neweetumiikiriza neweeyongerayo n'ogenda birala n'ova ku kino ekyo kirala ku munno naye issue yange eri ono mukwano gwo musajja wo wabula so si kuwusina mukwano gwo so si kumebo mukwano gwo era musajja wo naye ajja kugenda mu byatalina kugendamu
Basho babiteka mu simu atayina. Esimu yange. Muno teka mu bena byenjagala. Nzika password kantabula. No kampa mukwano. Kantabula sikakumma mu bubi nti nkaganyo kakuwa mu bubi era tujja kyoge naye mutogera ku naye password yo banjagala nange ndo mugala naye nkuwulire mukwano sigaba ka password bera n'essimu yo mbere n'eyange ku lw'emirembe era ne woba okola obwenzi mukwano nga tobukolera mu ssimu era tumbanja kukwata nga tusikwatidde ku ssimu ate olaba baneeno babona bakutte mu bwenzi babakwatidde ku ssimu olaba bano bera ne password yo mbere n'eyange ye yo abajagala yezize zonna alookinga everything okitegeera naye kakati eyiye nasooka agigwira kava biki nayo kamugamba mesimu eno sikyagitegeera ogenda n'ogirookinga neerabira mbu yeyatandikawo ekintu kyobulaba nze wookivuga n'okitandika nongamba essimu eyiye ebeere yiyo my dear anti gwe olookinga wane watandika nze nenkulaga kye bayita password wangamba eyange ebeere yange neye ebeere ki nendyoka nkulaga mbu ndookinga buli wamu to the extent nze ne game ngenda nenzirookinga ekyo abakazi ffenna tukikola anti watandikawo bwe essimu yange ebeere yange nengenda ne mukapazo nenkalookinga mukakandi crash bonna nembulookinga okimanyi nti abasajja be basinga okukozesayo ensonga mbu essimu eyiye ebeereyo neyange eba yange kati ova olaba be bakyasinzira promoting obwenzi mu bantu ne bw'okiŋŋamba era mba nja kwebba okole ki njikebere anti kati woba togimanyi anti yagamba eyiye ebeere yange neyiye ebeere yiyo ayinza okuba nga azakoleramu bwenzi ati ogenda gijja password oshega omuntu watukire kugamba essimu yange ebeere yange neyiye ebeere yiyo kiba kitegeeza Carol I have ever tried okugamba nsaba kuki ku password yo n'ogigaanira wemba sikikolangako kiba kizibu oba onkoze bubi abakoze bubi nti oba omulowooza nti yafunyeyo omukazi omulala okitegeera naye si buli agaanidde essimu nti naaba akwese bwenzi tetolina wonkakasa mukwano nedda si mukwano tolina wonkakasa neegumya mu mutima gwange nze nga nzembuka neegumye munnanga nnimye password sirina kyakukola naye kisigala kinnuma nze nga nze netusharinga buli kimu nongana tosaako kumpa password okitegeera nze nga nze kyesirabyeko nga towane n'omubuliri olina ne risk gyogamba bayinza okusiga disease mukwano tekinnuma bw'oba n'essimu yo oba okoze obwenzi bwo oba tokoze ne bw'onaabukola mba nja kukwata mulimu ba smart people mwebali nena kulombizi baga ana negagwako nemugenda bisatu nkaaga nemugenda bisatu nkaaga kakati n'omukwata ddi olona amaze okufa baleeta obwana nga tomuzukusa embuzuku kamunango nnyonnyole kano kaavaawo nti gye balinga password simu omusajja ateekawo naye nga abaana olwedda abayina it's okay obwenza bukolerawo bwe gateekewo giteekewo zaala abaana bo babbali nze sifuddeyo nze obuzibu bwange kiri kimu sifaayo tonnumya mutima tondwaza pressure mulwaki muganja omuzibu babukolera ku simu kokka nze kati sifuddeyo nze kyenjagala kimu oba oyenze oba toyenze ka password tukagabana okitegeera emirembe gyange gibaawo ng'olina eyiyo nange nina eyange sigenda kulemera nze tewali mirembe nze nga bwe nina ensonga zange eziŋŋaana okuwa password yange nawe oba olina ezizo okitegeera mpe eyiyo nja kuwa eyange mu mutima mulungi ate ekyo ekintu kiteekawo ne trust ewaka etya mbu ne wonaaba okwanya omukazi ebbali ogenda mugamba gamazima nze nkukwanye ne kasitanzire ewange mba ngenze wange respect my family ne one thing lwaki abakazi bewa bbali tebakya respecting abakazi b'omu maka amanyi ne ku ssaawa 7 ngenda weereza ka I miss you wezinaako na 10 ogw'ekiro aweereze baby I fell to sleep okitegeera agamanyi oye waba kwagala nnyo lwaki muweeza ne ku message kuki ku 7 ne wano eno njagala okwana okole obwenzi bwo ng'oplayinga clean bw'otuuka ewaka nze nteerawo this space eraga tewali kyakoze eki kyabaddewo ne gwe maama n'ekiro oba weebase ekiro wettulu naafuuka wettulu ebyo nti omusajja munanga alina kukola bwenzi ku ssimu ate munaye nze byebirowoozo byange byebirowoozo byange if it's business let us share the business ideas never know mu business gwe gyolowooza gyonkwekereza ku ssimu yo nyinza okuba nina mukwano gwange asobola okuyamba nitugipushinga neekola ki negenda mu maaso kiki mwagaza password nze password njagala kiki njagala omutima gumbe wa mutogenda kunzisa birwadde togenda kundwaza mutima sigenda kufa pressure lwaki obolowoleza bawo nti ku simu kwa nze sikulowooleza mpa password lwaki oba oginkweka
zembera n'omuntu. I don't double date. Wenjagala gwe. Banjagala gwe. Wonchawa. Mama yawanchaye. Ngofuna omulala. Andi tuwato double dating, be free sharing passwords. Kugamba bwenzi. Obayagala kujjawo kyawe. Ebisigadde. Naye obwenzi obwo. Banjagala mpe password nkaka n'omutima. Era netubeera ffene essimu ne banatevuga. Tekola ki naye nga simanyi password mukwano. Akatima nsigalamu akanuguka mbasikakkana mutima. Kati gwe ki ekikwesa password? Okweka yaki. Karo ki ekikwesa password? Nabamulidde ensonga. Nedda Karo omusajja yakeera ku makya n'akwanjula ewammwe n'akuwasa. It means ne waba asanze ekintu nga like kya family mu ssimu yo. It is minor issue. Era kizibu nnyo omusajja okujja n'atukira conversation ya family yo. Batono nnyo. Nga bawo wa waka natuka ku WhatsApp natandika ate wabadde onyumya ki ne Fati nga Fati ye muganda wo. It is very rare. Waliwo n'ebintu omusajja byatalina ku nga ki? Mama wayi n'ebimuluma. Abiweza ku WhatsApp? No my dear. No, simu yange njogera ne mama wange ku simu. Ku WhatsApp. Nakuba buli kimu nakuba needs nazikweza ku WhatsApp. Ate niwe negala mbigambe. My dear, tubde mu bya reality. Kati nkubulira. Ekikwesa password. Unless there is a dirty game you playing in your phone, there are some dirty pics. You don't want this person to see. Mukitwala wifi nabo gye bali. Ababikolera ku simu. Naye nze mba nina ensonga zange. Nti njogera ne mama wange badde njogera ne mama wange ku WhatsApp. Okitegeera. N'abaako byaŋŋamba ebibye ng'omukazi. Tekijja kunsanyusa usina omusajja agenze mu WhatsApp yange. Akebedde ebintu bya mama wange. Tufunyemu otumenga waliwo abantu mufunyemu obutakkaanya. N'akuba ekigambo ky'abayalabye mu simu yo. Nabo gye bali. Gwe lwaki nawe olina endowooza eno? Omusajja wanaakwata essimu yo agenda tukira ku bya maama wo oba bya family. Anti kyogera ensonga lwaki njateekamu password? Lwaki gwe olina eyo? Nedda, why are you having that in mind? Bwakwata essimu yange agenda tukira ku bya family yange. Njagala privacy. Tajja dikola na password yange ate simu bubi. Karo. Mwenga emwazula ne mukyogerako n'omwami wo mujjemu password mu bulungi bwamu. Nange wembanja okuba n'omwami wange. Ate nga tetukirinaamu buzibu. Abere n'essimu y'embere n'eyange. Mebo. Karo. Simu bubi era nze password eba password. Ekintu ekizimba amaka. It is trust. Buli wokilinga trust yeyo eriwo. Tejja kola ki? Kubeerawo. Omuntu abeera eri ng'agamba fine kale namulekera essimu ye mulimu password akole byakola naye nga takoze eki tateredde. Now you be free with that person. Nti kati nze bba wange simwesiga? Simanyi. Oba kyogamba nti naye tanneesiga? Si bwe kiri kuba kinene ekintu. It's very open. Kuba essimu si family yokka yekola ki? Bamaama batono nnyo agenda okudda wakuweereza ekintu ekiri confidential ku masimu. Abantu ab'ennaku zino eno akubira waba ekintu kiri confidential kirigaba private. Hello? Can we meet at it? Communication yakyuka mulimu omuntu alina principles ze. Kati for example kawenze kankugambe. Even if you my husband at home, togenda kuŋŋamba mpeeza bunyudi mbukuweereze. Buli omu bane principles zo. Gwe bba wange omanyi bulungi ettaala weebaako, omanyi wano we nakula nakyama wano eno. Ne togenda kukera ku makyo ngambe send me your nudes. I send you. Baby beere eyo ku kyeyo kyo kikalakate bulungi wonadde ewaka. Nudes zo naziraba ki live. Rachi. Mbunina kyenkulaga mbu essimu eno tugikozesa ebituufu kye tulina okukola ki? Ogikozesa. Nekyo wayogeddeko eky'abaana. Omuntu yakola amasimu gano eno. Yakikola nga kiri modernized. Fa mwonoona abaana baffe. Munoba omugulidde tabu noba omugulidde essimu. Ogenda wali eri mu Google nga bujjukira tuteekawo ku Google account oteekawo omuntu ono tali 18. Waba tali 18 ne waana balina kyasakinze ngati it's not like for 18 tekijja kola ki kujja. Abaana banene nabo tubalaga embwa essimu ya muntu ki mukulu wakati conversation eriwo ya simu between me and my man. There are some things ebituka mu bulamu bwaffe ne twefiiriza lwaki akantu ffe ketulabanga akatonotono akatulemesezza aka password. Omutima teguterera nga simanyi password ya simu. Bwe mpa password nfumbe ettooke ndibobeze ndinyige naawe otye. Mugenda kola ensobi mu ebintu tewali bya kisirusiru byamu. Togenda kera ku makyo oyita laavu yange gye nkuleeteddeyo naye n'omuhabbati gwe nkuyiiriddewo. Okimanyi nti ojja lumwa nnyo
okukwatira bbaawo mbwenzi ate nga tomukwatidde ku ssimu obanga obwenzi obwo tomusanzeemu nabwo ku ssimu kizibu nnyo era okukwatira mu bwenzi nga tebuli connected ku ssimu lwansonga togenda tusanga busanzi bw'osanze kukuba musiye jangu tugende it means communication ne plan zonna ze mukola muzikolera ku ssimu paka yemutuuka ekisana ne mukikola ki ne mukiggusa ati nze kigwemu ate muna kikola karo nzije nkirinnyeemu eggere asobola okuba omanyi kati ndi mukwano gwo nga nina olugambo okitegeera ndabye bbaawo oba abadde ali mukwano oba abadde tali mukwano naye ng'ali n'omukazi mu kifo ekimu oba mukusite ku ssimu kati karo nze kankugamba ekintu kimu in my life nze Mebo I don't believe in lugambo I don't what if gwe ndowooza mbu by'oŋŋamba bituufu nga gwegwanyiza omuntu wange oba ng'oyagala just noba tomwegwanyiza nga nze life gye mpitamu nowe wange kalwa bwe nkulaba n'omwami wa binyiiza okanya kulaba wosina lwaki azimba n'olwokuba munewalesa akagatta akalungi maama akamugulira alozanze wange obutakangulira sikaagala enkera wojja n'akaviiri nga nzimba ekivaamu sigenda kugamba kalota omwami wo simanyi bwe gye wamujja lwokubawo ekiboozi kati I don't believe in lugambo ekituufu ekyolugambo tolukunaye waliwo n'olugambo ngambadde nkugamba kituufu nalo sirukkiririzaamu ndeka nneenoonyeze ndeka si kituufu nze buli kimu kimanyi naye ngera tamukutte ku ssimu kale communication yonna ekolebwa ku ssimu amabaluwa gaavaawo nakusanga ddi nga wandisa kakaleeta mbuka mu meet me this it has to be ssimu ate ne issue yange yokusharinga phone gwankutte bubi okusharinga password sikunoonyaako bwenzi bwo kubera mulimu n'ayenda nga takozesa ssimu essimu eno gireke ebeere free gwezannya data ezo kati naawe gwalowoozaamu nomukweka password zo era nawe okwatidde bbaawo mu bwenzi kikuluma no nze saatu omusajja wange wemba musabye password n'aginyima aba ayenda anti kakati naawe wadde buli omu asigazza yiye mulimu ekintu ekijja nga naturally it hurts waliwo n'abalina password mu masimu naye nga teyenda kati yawo kyenjagala bwejjawo eri doubt gye nnina about your phone nze naggambye doubting me I'm doubting you not doubting me I'm doubting you put away that doubt akasimu kalimu password era gye mirembe oyagala kebera sawa ngabera kale kuwandikako ku ssimu lyanyi n'ennyama gyansomera kawo mangu mpandikeko era mmala bwansoko nziremu n'amala nokakugira munakwatira nagamba sema ennamba n'atandika kati wamala bw'ati n'agira bw'ati olina omulimu ne bbaawo alina omulimu kanti ngenza bbaawo makanika omulimu gw'okola tegulina naye kwataganira na gwa bbaawo nze nina kiwolesero kyange ntunda byange olina kye wagambye nti mulina okuba nga musobola okuba nga musharinga ideas za business naye mazima kati obwa makanika tugeze mukazi nze neekolera mu kikuubo oba nina office gye nkolamu mwanze bawange makanika kati mazima business kire tugenda okusharinga nga nkujja nkwebuuzaako nzija nkubuuze ku bya oiro nkole ntya kati password yawe bagenda kuyambirawo ebegenda kunyamba ng'osanze ndi mukola nina business zange zenkwasaganya wano tobimanyi tobitegeera kituufu olwa status zino eno kwetutundira bintu byaffe bwongenda keera ku makya bawange makanika nze ndi musuubuzi mu kiki mu kikuubo njateekawo nange era ku status yange in case you need a car repair in case you need software in case you need ekitegeera byonna mbiteeke ku status n'ekirala banjagala we bakufunidde client no like if I get for your client I know the details osobola n'okuba tugeze olina obuzibu nga we naggambye ofunye obuzibu tetwagala goba ki client oyo ojja kumbuuza nkugambye munnaye kakati ono akuweereza kaneeno tumuddemu tutya tumuddemu bwetutisobola bimanya nze mba sibitegeera nze watali password sirina era nsobola okuba ne business idea no Mebo nsobola okuba ne business idea nenjireeta ewaka ne nga Mebo munnaye kiri bwe kiti oba togenda kunyamba nga tolina password tosobola kunyamba tosobola kunyamba Mebo nze sijja kuyamba Mebo watali password sirina kyentegeera tulina terms za business okola mu kikuubo okitegeera kakati omwami wange makanika oba atambula safari asanze akasawo ka sukaali bakatunda layisi
business yomu chikwana wa makanike kwataganira zijja kwatagana era zoro pate ziri mu password za simu twafuka muntu omu nze ntegera olulimi lumu password watali password sibitegeera nze ngamba esimu y'omuntu ebere yamu olw'ensonga ezimu nze ngamba ku lw'amaka amalungi tusharinge password oba owuli akaserefi akakunyumidde k'oyagala keekubye kyenva mulaba abakazi bajja kubba nnyo essimu oba abasajja bajja kubba nnyo essimu mmebboolo weebasa ekiro karo ogenda okizuukuka essimu yawaddeko ki omuliro naye nga olwo sinakubira halo kalo neerero muli mulaavu omubuuza teraavu eyaawo ate omwami tewamukizimbe ku kitimba yaliyo todduke n'okikola ki n'okijja bajja kubba nnyo amasimu gammwe oba abakazi bajja kubba nnyo amasimu g'abasajja badeka ku bitimba with captions era tekibataasa ekyo naye nga baziggyeko omuntu yeetaaga privacy nga ebintu byebyomuntu teyi privacy ya simu wansanga ndi mukulu ne tweyagala leka tusharinge wansanga ndi muntu mukulu nina ebyewaffe nawe olina ebyewammwe leka ebyewammwe tubigatte n'ebyewaffe tukole famire emu nenda mukwano era tusobola okubeera omuntu omu ng'ebyewange bisigadde byewaffe n'ebyewammwe bibeere byewammwe Carol nze tolinawo matizambu tugenda kubeera muntu omu ng'ebyewaffe byewammwe n'ebyewaffe byaki byewaffe twafuuka muntu omu kati oba oyagala bw'otyo kera ku makya mpangisiza akazigo kange oba nzimbire ennyumba eyange naawe sigala mu nnyumba eyiyo wetunaaba twetaaze we shall meet then after buli omu addeyo naye twasaze okufuuka muntu omu kitegeeza nnyoko afuuse mmange kitaawo afuuse kitaawe like tata wange baganda bo kati baganda bange n'abange baki babo ekikuluma nange kinnuma buli kimu tukwatagana ka password tukasharinge tekajja twawula bino ebyamaanyi tubikoze kana akantu akatonotonotono katuleme musuuke emwato ngambe mbu password mukwano ffe tufune obusimu gwaffe ogwawamu